سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون بعد. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل وراقبوه مراقبة كأنه من يراه، مصداقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز بعد الاستعاذة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. في خطبتنا اليوم سننظر في حديث القدسي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ذات يوم جالسا حزينا، فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فقال: يا محمد، ما هذا الحزن؟ وقد أعطى الله سبحانه لأمتك 5 أشياء ولم يعطها لأحد قبله. أوله قال الله تعالى في هذا الحديث: أنا عند ظن عبدي ولا أخالف ظنه. ثانيا قال: من ستره الله في الدنيا لن يفضحه يوم القيامة. ثالثا قال: الله لم يغلق باب التوبة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. رابعا قال: من أتى بملء الأرض خطيئة الله يغفرها. بعد أن قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله. خامسا والأخير قال: الله يعفو عن أمة محمد ويغفر ذنوبها بدعاء الأموات بدعاء الأحياء. Wakati wangawe tiwa bali wanamu abazo kusala swala khutba musala juma walero ngate yawmul juma na kukuru eri umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam era ebintu ebyawalanya abantu abatali basiramu ebyekigere ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam bintu ebingi nekyalero mu ekibi okuba nti tukuŋŋaana tumuulira abantu baffe ne twogera ku nsonga zaffe ne twogera ebibaddewo mu nsi. Ekyo omuntu wa Nabi Muhammad ali mu ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam okutumanya nti abantu abasinga tebakyagala. Oba muzze okusaala mu bungi bwe muti mu mbeera eyo eyakazibu enkuba etonnya, abantu abasinga bagamba jazima biwedde, naye muba muzze bamukozesa ekifeera kubanga
nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba la yantahiyanna al-aqwam liwad'ihim al-jumu'at. Agamba nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadithi nti abantu bajja kuzikirira, Mungu ajja kubajjawo, Mungu ajja kuleeta ebizibu bya buli ngeri, ebbanga lye banaamala nga bavudde kuswala juma. Amakulu nti omuntu bw'ogaana okujja okusaala salatul juma obeera mu laana, obeera mu kikolimo singa tubadde nabuzibu bwonna. Era bw'ogaana mu bugenderevu tolina nsonga yonna bwenno ojja kufuna omusango. Tugamba nti omuntu Allah agenda kujjawo abantu abazikirize ebbanga lye banaamala nga bavudde kusalatul juma. Naye fe abantu tumwebaza nti bamwe bali kujja okubeera ntuzi okusalatul juma. Allah tumusaba seebenga n'emirembe mukomofu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Era tusaasire mu mbeera zaffe enzibu, atwanguyiza obulamu, ateerewo obwangu mu mbeera zaffe ngaffe abantu. Olwaleero tujja kusoma khutuba yaffe ejja kutambulira ku hadith al-Qudus. Eyo hadith al-Qudus kitegeeza nti Allah yayogera ebigambo naye tebiri mu Qur'an. Ebigambo ebyo nga byayogera nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga Allah yamulage. Hadith eyo etegeeza nti lwali lumu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali atudde nga munakuwavu olw'abantu be, olw'ekibiina kye, olwaffe, olwaggwe. Abasinga emirembe gye gyatusooka abantu bawangala emyaka 1,500. Naye nabi Muhammad agamba abanga bawanga emyaka 67 abasinga okungi. Oli bawanga nafuna emyaka 10 bakitaka mawulire nti yafudde emyaka 10 naye nga bali bawanga 10,000 Nabi Muhammad yali munakuwavu agamba nti abantu bange banaavuganya batya abantu bali ab'emyaka enyingi ab'e1,200 mu kuyingira ejjanna, abantu bange banaaba batya era anakuwadde yeekubagiza awulira ennaku. N'ennaku zino olaba omusiraamu ng'ekintu ekikwata ku mukaane omusiraamu ne wa Abdallah ku Rajab ye atesenya butatanze okungeramu amulinde wategeka galiwo nti gundi abadde bwati Abdallah yakoze bwati Murusi bamukoze bwe bati. Ekyo kiba kikyamu. Bw'omusiraamu tokulumirwa obusiraamu n'olubera omusiraamu munno nga nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatulumirwa. Kakati abayeekubagiza mu mbeera eyo gamba abantu bange banaawangala batya, banaavuganya batya abantu bali abawangala emyaka emingi. Faatahu Jibril alaihi assalatu wassalam. Jibril namujjira namugamba ya Muhammad ma hadha alhuzn, lwaki onakuwala, lwaki weekubagiza? وقد أعطى الله لأمتك 5 أشياء ولم يعطيها لأحد من قبل. Agamba lwaki weekubagiza lwaki onakuwala ng'ate Allah jalla jalaalu yawa abantu b'ekibiina kyo, yawa abantu bo ebintu 5. Ogenda okutambula olwaleero. Jibril agamba nabi Muhammad, ya Muhammad tonakuwala ya Rasulallah, tuweekubagiza kubanga Allah jalla jalaalu yawa abantu bo ab'ekibiina kyo ebintu 5. Ng'ate ebintu ebyo Allah jalla jalaalu tiyabiwa abantu abakusookawo wadde n'omugwati. Naawe ekisooka mu bintu 5 ekisooka Allah yagamba nti ana inda dhanni abdi wala ukhalifu dhanna. Agamba Allah jalla mahadithi agamba nti nze Allah jalla jalaalu ndi wamu n'omwana Adamu
n'omuntu yenna oyandowo abandowoozezaako. Amakulu nti Allah jalla jalaluhu otula abantu bonna ng'olowooza ku Allah, byamagero bya Allah, ku bintu ebikwata ku nsi ne ku bulamu bwo ne ku busiraamu. Allah subhanahu wa ta'ala abeera naawe. Amakulu nti buli wobeerawo ofune embeera. Bwe yagamba nti auzubillahi mina shaitaani rrajiim bismillahi rrahmaani rrahiim innama almu'minuuna alladhiina idhaa dhukira Allah wajilat quluubuhum wa idhaa tuliyat alayhim aayaatuhu zaadathum iimaana wa alaa rabbihim yatawakkaluun. Mungu agambye mu sura eyo mu aya eyo nti mazima ddala abantu abakkiriza bannamaddala, abakkiriza bannamaddala mu kibiina kya Nabi Muhammad mwenke beebo alladhiina idhaa dhukira Allah, Mungu abaayogedwa wajilat quluubuhum, emitima gyabwe gikankana. Kakati gwe bw'oba otudde n'olowooza ebyamagero bya Allah, n'olowooza ebintu ebikwatako ebibeera wakuno ne Katonda, okoze emirimu gi byosobeza, ogenda kubeera otya, awo nno oba ofuna nteera, teweekubaliza. wa idhaa tuliyat alayhim aayaatuhu zaadathum iimaana. Mungu n'agamba nti Mungu ebyamagero bye babyogeddwako ng'omukkiriza wannamaddala, imaani ekola ki? Yeeyongera. Amakulu nti bw'obanga bagamba nti qaala Allahu qaala Rasuulu, omuntu omukkiriza wannamaddala ebintu ebyabyogeddwa biteekunikola era bweddaabulwe. Kyova nti solati juma zo zaateekebwako twogere ku bintu ebibaddewo, era nga bwetukyogera kati kulimu gw'ebisiyaga tujja kukyogerako maaso. Naye omukkiriza wannamaddala Allah wabanga ayogeddwako, omutima gwo gutya, toga nti Mungu agambye nedda se ekyo sijja kikola. Kino bagambye nkikole ng'okikola. Baganya riba, togenda mu riba kubanga si kirungi. Muno omuwoze sente alina ebizibu bingi, ate omuwala sente alina okubisaamu. Tokikola. Betingi nakuzamuka bali mu betingi, ng'omuvubuka betingi si birungi. Zaala mayirungi, kwambala balance, nakuzamuka bambala balance. Era bitaliimu tuba tuyogedde kunafa abawalimu niwata ekyo bakiraana, kubanga omukkiriza oyo Mungu aba yogeddwako. Nemagani Mungu agambye ng'okikola, Rasulu agambye ng'okikola, Rasulu agambye ng'okireka. Amakulu nti ekyo tukimaze nti Allah subhanahu wa ta'ala buli lw'obeera ng'omukkiriza n'omulowoozaako n'olowooza ku byamagero bye, toviira yaawo ofuna empeera zabwere. Jesi kulowooza bulowooza ofuna empeera zo. Ekyokubiri n'agamba nti Mungu yagamba, Jibril agamba Nabi Muhammad, ekyokubiri n'amugamba nti gwe Nabi Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala abantu man satara alayhi lan yafdahu yawma al-qiyama, omuntu gw'aba abikiridde Mungu tagenda muswaza ngakukula enkono. Amakulu nti bw'omwana Adamu ampuliriza omulungi ali wano, Mungu aba akubikiridde kuno ku nsi, tagenda kukuswaza yawma al-qiyama ng'okubantu abali batusookawo ajja baleeta n'ebintu ebyakola byonna. Buli omuntu kyeyakola kyonna Mungu aleete TV ensi yonna ekola emulabe. Naye omuntu wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mungu tagenda kukuswaza. Lwaki? Rasuli agamba
أنا أبي هريرة رضي الله عنه قال أجل فوق أبي هريرة قام الرسول قام سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلى المجاهرون. الرسول قام كل أمتي معافى إلى المجاهرون. abantu bange bonna bonna ab'ekibiina kyange mwenna bampuliriza muafan mwasonyiyibwa Mungu agenda basonyiyibwa illa almujahirun okujjako oyo omuntu akola ekintu ate namanyi nakola ki neyejjayo agamba ntakoze bwingi agandi kullu ummati muafan illa almujahirun nti abantu b'ekibiina kyange mwenna Allah yagenda basonyiwa illa almujahirun okujjako abantu abakola ebikolobero ne baba ne bejjayo nagandi wa inna min almajanati kyamu butaliimu kyamu bugwagwa an ya'mala arrajulu billayli amalan thumma yusbih وقد ستره الله عليه ثم يقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات ستره ربه ثم يصبح يكشف ستر الله عليه. هذا حديثين جو مونغ abantu b'ekibiina kyange abantu b'ekibiina kya Muhammad Mungu yabasonyiwa ajja basonyiwa ebintu byali byonna byonna okujjako abantu abanaamaanyi bakola ebikola ne beeyolesa n'akola ekintu ekiro ne bugera ku muzira nti abange nti Muhammad nakoze bwe ebituufu osobezza Mungu omusobezza olina ekyokoze ekikyamu kubanga ebintu Rasul agamba nti alhalalu bayyin ebintu ebirungi fana tubimanyi wala haramu bayyin n'ebikyamu tubimanyi naye n'okola ekikyamu olumugajja ogenda muyisira mubiye namumaze ate ndibusege bwange temanyi namumaze namubiye kukadoomu wejjeeko Mungu ekijja bakubikiridde otemuutagenda kukusomesa naye bw'oba okola ekintu ekikyamu gezaako okola ekitegekwako kati Jibril agamba nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kati Muhammad abantu Mungu agenda basonyiwa naye tunakuwala nnyo ebbanga lye bamalanga bakoze ne bakola tawuba ekyokusala era agamba nti ekyokusatu agamba Allah subhanahu wa ta'ala Jibril agamba nabi Muhammad gonaba Muhammad Allah subhanahu wa ta'ala lam yughliq baba tawba la ummati omulyango gwokola tawba ku bantu bo b'ekibiina ku Muhammad abantu nga Mungu agenda basonyiwa maalam yughaliru ebbanga lye banaamalanga bakoze tawba nga tebannafa amakulu nti omulyango gwa tawba mulyango gw'okwenenya muggule Rasul agamba mu hadithi yamaga nti kullu bni adama khata'u wa khairu khata'ina at-tawwabun agamba nti buli mwana Adamu yenna mu nsi muno asobya bwe nange tusobya era tasobya bawa tasobya naye gamba wa khairu khata'ina at-tawwabun naye omusobya omulungi yoyo akola ekintu nama nakola tawba nanga Allah nakola istighfar ibadallah tubu ila Allah tawbatan nasuha abantu basaba yomu yena waali akole tawba entuufu buli muntu yenna ali wano yenenye tugenda mu Ramadan tugenda kusiiba kyaliba kirungi okole tawba oyingire mwezi gwa Ramadan nga amazambi gonna gewakola ogenenyeza muno gwe wasobya ng'omwetondedde muno gwe walyaza amanda ng'omusasudde n'agamba nti Jibril agamba Muhammad nti kigambo kyali kirungi nnyo kubanga bali abantu abatusookawo tebakola bino tebana tawuba tebagenda kwenenya naye kati gwokutonda be Muhammad sallallahu alaihi wasallam olina kyansi ekola tawuba ebbanga lyomala ng'okyaliwo ekyakusatu ekyokuna n'amugamba nti man ata bimili al-ardi khati'atan يغفرها بعد أن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله omuntu yenna mu abantu ekikadde Muhammad ne bamunajja n'amazambi agenkana ki n'okola tawba Mungu akusonyiwa
wanu bantu abatusookawo waliwo omusajja omu yajja ngasa abantu 99 qatala 99 shakhs yata bantu 99 akati wamala n'atulaga naye okutuufu ngenda kikola ntya yekuba mu kifuba n'agenda eri alimu al-ulama yastafsira minhu amwebuuzeeko nagwaji alimu wallahi tuufu ndiwa naye siri mutebenke kiki nakuwa ekikiro simanyi kikimbulira asali kutisa watisina shahsa nakata abantu 99 hayi tauba nzisa abantu 99 naye njasobola okukola tauba sheekh namugamba nti ongoza niwaji ekatuba nti gwe noti abantu 99 gwe nva mu maaso olina tauba kibu fakatalahum aiba musajja w'omusungu n'amulyako oswara 100 shakhs yatta omuntu omusajja imaamu bwe yamwebuuzaako nga bwe mutwebuuzaako imaamu yamugamba nti gutona akola tawubakko gende fane mu maaso omusajja natta imaamu naweza abantu 100 buli kujawamu okola tawuba omusajja natambula abatambula naweza banti waliwo omuntu njakuza ane amanyiko alimu alimu omuntu omumanyi mufuna wange mufuna wa omuntu yina amanyi mufuna wo omumanyi mundagirire gendeeyo wanseeka balengi waliwo omusajja alimu ozahi dunia sana alimu abagenda faiza malakul maut malaika wolume namujira sajja agenda tanatuka weimaamu bamulagiridde agenda amwebuuzeeko nti anasobola okukola tauba olwokubasa abantu 100 kati abagenda mungu namutya malaika neyita nafa kati bamalaika ne bakayana bali bali ow'emirimu emirungi omusajja wamujjana oba wamulumire mukimanyi nti namalayika 2 muno kamanaki akati omusajja mungu nayita ekyamagero mungu natuma malayika nafunzafunza olugenda yali agenda obutuufu ng'ate kabali kali kasegedewo katono atuuke amakundi gyavudde nga lwegendo oluwanvu lwatambuddeko akati mungu nalagira malayika wandika emirimu emirungi netwala emirimu kikye kuliko nti abantu kulekawo obo elallahi tabatan nasuha buli omu yenna akole tauba yenenye atere allah jalla jalaalu yeddabulire ebbanga nomakunakola kunafa akasemba yakokutano nagamba nti yarfahu llahu ladhaba an ummatik biduai lamwat nagamba nebe muhammadi saa sallam jibril amugamba nti gwebe muhammadi allah subhanahu wa taala ajjawo ebyonoono byabafuubo ababa bafuta mu kibiina kyo biduai lamwat neduwa z'abantu abalamu awo nwe twafunira ebizibu fe abasiraamu tubanda akati ono wa bida ono si wa bida nengamu yagamba alhamdulillahi minashaitani rajim bismillahi rrahmani rrahim walladhina jaa'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم Mungu agamuteekera nti naabo abanajjanga oluvannyuma lwa bannabe nga bafudde aina Sheikh Sobe Semakula aina la Amir Nuhu Mogo aina la Amir Badru Kakunguru aina Sheikh Mifule aina Sheikh Saad Ibrahim Ruwemba
aina Sheikh Kasim Murumba, aina Sheikh Kasim Semwanje, aina Muhammad Semakula, bantu bangi kadima tuwafwa bemumanya mutamanyi nange njogede kaba abantu abakulu abakwatira obusiramu kabula majina kufisira bakufya kadima tuminza abantu bafadda kati abantu abo Allah subhanahu wa ta'ala abajja kama dhambi bidua al amwat bidua al ahya ne dua z'abantu abalamufu abakyangu tukungana ne tusabira bakadde bafaabo abafa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu wakrim nuzul Allahumma in kana muhsinan fi hasanatihi wa in kana musannifan fatajawaz anhu yalla tukega irira sasa mukadde wegundi gundi masasire bibakolanga birungi bawemu museda ebyabasoba ko ng'abantu Allah tukusaba kuleji obasonyiwe Mungu adabasonyiwa ekyo Jibril agamulebe Muhammad sallallahu alaihi wasallam chengera kubanga abantu abafudde era ngabaga mahadira kamti lawla al-ahya la halakat al-amwat singa tebali abantu abalema abasigalawo basabira baba bafuddeko abafu bandizikiridde amakulu nti abafu beetaaga getuli tubasabire kati gwe ekintu ekyo akyagala kikole atakyagala tugamba basa nti tekibalwanya jobida Allahu akbar tutakola Allahu umurone mufati temufayo ate bintu kumba yagandi fa internazat fi shay'in faruhi ila Allah wa rasuli babanga mufule kutakanda munsongo yo ne y'obusiramu eri Allah Qur'ani egamba ki hadisi gamba ki kati ko mitoro biwani nene musala abantu barwana bafuna ebite obutakanya bakubagana tebagalana olw'obuntu obutonotono nenge ekyo Jibril ekyogamba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abantu omungu yabawa ekibezo mungu yakiwa abalamu bebanasabiranga abafu bajja kufuna obwoweeru الحمد لله وحده ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك bakadi bafawampuliriza mukhutuba y'olunaku lwaleero tubadde tusoma ku nsonga 5 ensonga ezo 5 nga tulijja mu hadithi al-Qudusi Jibril yagamba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namugamba Muhammad abantu bo bayina enkizo za bintu bitano era nga abantu kyalyamutegera nti akona kuwala abantu bali bulungi fe tuli bulungi wensonga zino 5 nti omuntu unono bwanga otudde bw'omuntu omugezi ategeera lowooza kubikwatako Katonda subhanahu wa ta'ala olozeku Allah jalla jalaalu unaonawo omulowolezaako nga Mungu akuwa embeera zabwere ekyokubiri nti fe abantu bekyero kya Nabi Muhammad fe abantu fe abasiraamu bakakatusaawo Mungu atubikirira amazambi gaffe ate bwatubikirira nokulwenkya tagenda kutuswaza okujjako oyo omuntu alaga nti anze nakoze bwe ntibwe ekyokusatu omulengo gwa tawuba ogw'okwenenya mugule amakundi yena gwampuliriza ku ssaba yaliyo tandikana kakati otandika okukola tawuba okwenenya ate tawuba tanusuha okwenenya okutaddayo kwakukola kintu kyobadde okola amakulu nti door is open omulengo mugule omuntu akole tawuba 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 tanusuha kwa tawuba entuufu eyo etali akuddayo kwekyo kyobadde okola ekyokuna nti teriyo Katonda kintu kyatagenda kusonyiwa Mungu agula nagamba nti kul ya ibada alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a wa huwal ghafurur rahim Mungu agambe
mwabantu abakkiriza abonoona la taknatu min rahmatillah temukutukuna okusibira kwa Katonda ndi oba okoze ezambi noba okoze ekyono kyoba okoze temukutagenda kusonyiwa. Mungu agenda kusonyiwa buli omu yenna kola tauba tetuufu omulyango okwenenya teri Mungu kyatagenda kusonyiwa ndio Mungu agenda kusonyiwa ebbanga lyomayanga okuyitawo. Kisembayo ndi abantu bafe abatufuddeko tubasabire bebakolanga birungi Mungu abamu omuseera ebyabasoboko ng'abantu aza tumwegayira akoleki akasema mu khutuba eno olunaku lwaleero bannaye bakisawulira bajjabo twana twogere ku Bisiyaga. Ebisiyaga byazze mu ggwanga, Ebisiyaga oba empisa ez'obugwenyufu. Abakazi bagala bakazi bannaabwe n'abasajja bagala basajja bannaabwe. Tubakubiriza nti ekyo kikolwa kyavaako Allah jalla jalaalu okuzikiriza omulembe gwa Nuuh alayhi assalatu wassalaam. Allah yaguzikiriza n'akumalawo. Abaana baffe buli omu yina twala obuvunaanyizibwa okulondoola abaana bo batambula batya mu masomero. Headmasters tubasaba mulumulwa amasomero kati nga tunesomero lya firimu londoola abaana ab'ekisolo aba boarding n'abava ebweru. Naye nga mutakukimanya nti Ebisiyaga bizze no lwaki bizze balwanyisa ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, balwanyisa ffe. N'olwekyo togamba nti nedda ssebo buli omu yenna twala obuvunaanyizibwa mu mbeera zo mu busobozi bwo tulwanyise embeera eyo. Nga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agamba nti man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bilisanihi fa in lam yastati fa biqalbihi wa dhalika dhul yaman. Rasulullah tugamba hadithi eyo nti omuntu yenna bw'olaba ekintu kyonna ekikolebwa mu Busiraamu nga si kirungi falyughayyirhu biyadihi, kirungi okitewo n'omukono gwo. Bwampuliriza embeera tugirwanyise n'omukulu gyaffe n'amaanyi gaffe. Fa in lam yastati fa bilisani, bw'oba tusobodde kale kyogereko bwogezi tujja kulwana, kuba bonoogera n'olwana bajja kusiba. Bawadde abazungu bawadde abavubuka sente empitirivu, balina sente era bw'ogendayo nga twetegere bakuba ne bakugulako n'omusango ne bakusiba. Naye ffe tujja kukyogerako bwogezi obusobozi bwaffe wano, tukyogereko mu mbeera zaffe mu masomero, mu malwaliro, mu masinzizo, tubyogereko nga tulwanyisa empisa y'obugwenyufu. Era bwetuwabaliza Pulezidenti Museveni atukoze bulungi, etteeka eryo akyaganya okulisayininga. Tumusaba era nga tumwegayirira anywere. Eyo empisa si mpisa y'abaddugavu wano, si mpisa ya Busiraamu, mpisa ya bugwenyufu. Omukazi wagala mukazi munne, omusajja gwagala musajja munne. Kubanga mu nsi tuliko abantu babiri, arrajul wal mar'a, arrijal wan nisa. Tulina abakyala abaami, abaami beetava eri abakyala n'abakyala beetava eri abaami. N'olwekyo embeera eyo basibu ne bannyabo tubakubiriza tugirwanyise tubeere bumu. Tulinda bakama baffe bamemba parliament tubalinze, naye nga tubasaba ssebo bamemba ba parliament tubasaba etteeka eryo tulirwanyise, mulirwanyise. Mungu yabawo obukulembeze, Mungu yabawo amaanyi n'abawo ebifo ebyo tulwanyise embeera eyo. Ffe Uganda embeera eyo nga ffe Abasiraamu tugamba tujja kugirwanyisa inshallah taala. قال الله تعالى في محكم الكتاب العزيز إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم
وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا أن الأربعة الحلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة يا عبد الكريم. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الفقر. اللهم اغفر وارحم آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخوتنا وأخواتنا. اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم واكرم نزلهم. اللهم إن كانوا محسنين في حسناتهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عنهم. يا آخر دعوانا آمين. قال الله تعالى في الكتاب العزيز والعصر إن الإنسان لفي خسر للذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وأقيموا الصلاة إن الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد